omwana oyo yetaga school fees we mama we yali vaccine mu video ya okusinzira ku kina Nice and Lovely. Oli Nice and Lovely. Abo walo basi n'enviiri ezo. Abo walo basi kati ono ye mwana si ye mama. Naye nga ndaba ate ekifaananyi kya mama tekifaananyi nnyo mama. Naye ate tekifaananyi eky'omuwala yali mu Nice and Lovely. Nice and bale mutunoze embala Nice and Lovely. Yamala okukola video Nice and Lovely si Ruth Kalibala. Si why go wedda simanyi. Zimanyi modio simanyi mu video. Munaza video ya Nice and Lovely munango mwana nga avaayo. Aye kuyomulanga nga abatata amadensa okuki kufizi. Tata naye n'avaayo ne yeewanako n'agamba fizi mbadde mukola ki mukuwa WhatsApp my daughter. Naona ebulutaya sebo ente yo girabirire omwana ali mwente ninga amasa gamagula bulala bana kamera yade mutunuddemu soko tuwembozi y'omwana ono ye mama bamuwano linaiso ebyaddala ndaba Ruth Kalibala soko tuwodi cheka gwe bali. My father is called Honorable Jufru. Hello everyone, my name is Nambasya Medan Rutaya. I'm 17 years old. My father is called Honorable Jufru Rutaya. My mother is called Nice CCG. Abanjugo manyinga Nice and Lovely. Chingese wano lunaku lwaleero kulina video okuja mu media. Zizenga your last option nga option yokayuka jensigaza. Because you have tried everything chomanyi chomuntu chosobola ogezaako nzire kusomero kiganya. Right now ndi mu senior 4 naye sinaba kudda kusomero. Ensonga ennemeseza okudda kusomero sinti oba njagala requirements sinti oba pocket money wabula nsonga ya school fees. Tugenze tuzunze makoti nze ne mama wange agezezaako buli kimu yasome era nga bajja mu media kubanga naye waliwo back then nakolera results ennungi mu P7. Mama wange bwe yajja mu media we bambuuza oba tata wange asasulira school fees because tayagala kuno n'alinnya lya tata wange kubanga kimanyi alina balabirira alina abaana abalala alina family endala tamwogerera bubi tajjayo mazima nga bwe kiri nange ekindese wano si kumuvuula nzeze wanene nengerire tata wange bambi sandyagadde butakola bino bibuuzo ndi mu senior 4 kale ebirala bireme naye school fees si mungi mama wange nkimanyi no video wogirabirako ogenda kunyiika egenda kuyisa bubi kuba bino ebintu bya media sikujja kwogera personal issues zaffe mu bantu tobyagala wange abadde agezaako buli kimu naye wano jjojjoza abadde mulwadde nga ndaba tena nakyasobola kukolawo nga ndaba era ebibuuzo nituusa obutabikola n'eŋŋamba kanzije wakiriko kuba kimanyi ne bwenkwate no video nengi musindikira yenga omuntu mu inbox tasajja ne bwagiraba aba talina kyagenda kukolawo naye mbadde nsaba abantu abamuli okumpi wakiriko ng'aliwo akimungambiddeko ne bintu bingi binneegomba nze ng'omuntu kale nga n'okubeerako naye naye sokka tutandika ebibuuzo bambi omwana oyo ekisooka mwana wange naye kyesaba bambi abamukozesa batemuteeka mu kamera mwana muwala omwana oyo nasasula ku Stamaris ensuube gye yali alina okusomera omwaka guno era ndowooza mutu ne bagenda basa omubuulira ti erinnya lye lyaliyo era nga bamulinze bulinzi ekyakimuntwazaayo nga ndaba batandise omukozesa bukatemba bankubira essimu nti mwana azirise bamututte mulago okutuuka emulago nga taliyo ogenda okutuuka ku ssomero nga gyali azanya maama we yagamba nti eryo essomero siryagala omwana wange kamuze wabadde gyabadde yali ali ku ssomero tumanyi ali ku ssomero nabaawo omuntu omu muzadde yali amanyi nti mwana wange nagamba naye okimanyi nti omwana oyo tasoma bamugoba engeri gye bamutadde mu kamera bandibadde bamumpa nabeera eno omwana amukulu alina emyaka wa 17 tubeere naye amanye ekika kye nze nina abaana b'abaganda bange basoma bonna nti oyo tasobola kunnema balimi omuzzamu ebyo